Olunaku lw'eggulo twakulaza omusajja eyayita Nabbi Samuel Kalafa omusigenyi atwala ekkanisa emanyiddwa nga God's Chosen Ministry ekiwani mu disitulikiti e Namutumba asabira abantu oluvannyuma lw'okukola obusolosolo omuli okubambula okubassaako omumwa n'abanuuna mbwe abasikamu byawongo ng'eno bwafujja ebbali n'ebirala. Bino twasanze abikola ku mukazi n'omusajja ababadde obuswa ng'eno abakwasizza emisubbaawa mb'olwo abasabire. Ebikolwa bino atwala enzikiza y'abalokole e Namutumba Bishop Noah Muwagula yabivumiridde era nategeeza nga bino bwe bitali bya Bwakatonda nga kugasa n'okwegaana Kalafa nga bwe batamumanyi. Abantu ng'abayirimbika mu kanisa nti baweereza Bakatonda ati ndi pasita ndi bishopu naye nga tineekyo kyali. Ebigambo by'ono byasindukiriza bamu ku bagoberezi ba Samuel Kalafa omusigenyi emmeeme era olwaleero waliwo bavuddeyo ne bawa obujulizi ku ebyo byabakoledde. Susan Angelina Chen y'omu ku basabire ewa Kalafa agamba nti emyaka gye yamala ng'anoonya omwana oluvannyuma lw'okufumbirwa tasobola kugibala. Because I suffered for many years, crying, looking for the baby, nowhere to be seen. Bwe yalaba bigaanidde ddala kwe kugenda ewa Kalafa n'amusabira naye Yesitula n'agenda ku kyalo kyabwe n'abaako ebyawongo byakwata mbwe era mu kaseera mpawe kaagana afuna olubuto nga kati abuusabuusa mwana. He picked up many things in the village around the clan. Then he burnt. After burning, I did not finish up even 1 month. I got pregnant. Atubulidde nti yafuna obulumi oluvannyuma lw'okusabirwa kyokka ne buwona era mu kiseera kye kimu n'ebyali bimutambula mu mubiri ne bisirikirawo. So for me, after removing those things, I felt pain, but for a while I became okay. Something which was normally moving in the stomach, it stopped moving. So that is when I realized that the man Kalafa can do. Susan akkiriza nti mu nsaba y'omusumba waabwe ono mubamu obulumi olw'engeri gy'abasimba omumwa okubajjamu ebyokoola naye era mbw afaayo okulaba ng'alumiziddwa wona mbw era obulumi buno tebubeerera. I got to know who Kalafa is. Yes, it can pain when they are removing. You can feel pain, but after you will not again feel that pain because there is some oils they smear, they massage there. You don't feel again pain. Ekyokwambula abantu engoye ng'abasabira amuwolereza nga bw'atakikola lwa kwagala wabula mbw aba aluubirira kulaba bulungi n'okutuuka obulungi awala ekirwadde wennyini ng'amusabira. It is not like him to undress you, but it is according to the part which is paining. If it is the stomach or the back, you have to remove the shirt. After removing, he does the work. After they smear the oil, you put on your clothes. Era waliwo n'omugobereza omulala atubulidde nti yakulungula ebbanga lya myezi 3 ng'apokya n'ekigere bwe kyalwala ebirwadde bitategeerekeka n'atambula amalwaliro kumpi kugamalayo nga kw'otadde n'okugenda mu by'ekinnansi naye nga tekiwona. Naye n'obulwaire nalwala ekigere okumala emyezi 3 nga tekiwona. N'atambula n'ajja mu madwaliro byalema, n'ajja mu kusoga byalema. Mbu kyokka okuva lwe yagenda ew'omusajja ono n'amusabira ekigere kyawona anti yamugjamu ekyali kikirwazizza era n'atambulirawo bw'atyo n'awona okutambulira ku miggo kwe yali amaze ebbanga. Yantaako omukono gwe gw'ekisa yasobola okunsabirira yampa essaala ennungi eno era yangemaku yantolamu ekintu ekyo mu kigere kyali kirimu nga bansimba muzi yagutoolamu tigaba bitaanaku 2 nga ntambula so nga nali ntambulira ku mwigo okumala emyezi 3. Agamba nti omusajja ono tayinza kumuvaako olw'amaanyi ge yamuzuulamu. Mweno muyikirizaamu era nga musaada wa maani kusinziira ku ekyo kikyaliwo. Ekyokusimba omumwa ku mubiri gw'omuntu n'amunuuna ono agamba nti bo ng'abagoberezi bakyagala nnyo kubanga y'engeri gye basikamu ebikyamu. Wabula akutaako omunwa gwe yakunoona omubiri ogwo yakutolamu ekirwaire ekyo. Oba akuta mu magiini, oba oli mu nsimbi, oba oli mu wirizi, wabona nga ali gikutoolamu. Ensaba eno naye akkiriza nti oluusi evaamu obulumi abasinga kye bayita okubaluma kyagamba nti si kituufu. Ate omuntu wakuluma bavaawo omusaayi era omuntu wakuluma tasobola kutola mu kintu nabbi Kalafa kyakutoolamu. Naye ye enkola yeno eyo gye bakoba nti aluma
iwe osobola kubona ngoli kubona nti ali kuluma ayo nawakoba nti luma oyo nga bwenze bwemukoze otosobola kutola mu kintu kyamutoiremu. Bano bagamba nti ezijjanjaba eneewonya mangu ebizibu byabwe era nga bingi babirabako n'agaabwe nga bifubutuka mu bantu bano omusumba banuuna. Wabona omuntu bamutoiremu eyirizi, wabona omuntu nga bamutoiremu ebintu ebitategerekeka birezirezi ebivundu ayenga tini bwe kiri nti omuntu ajaye bamuluma ekyo beki niekyo. N'ebyamagero omusumba waabwe byakola mbu byalwatu era nga bikolera mu lujjudde so singa abalala ababikolera mu busenge. Wesanga abakazi baliyo abatazaalaye ng'alina ekintu kimutambula munda omwo oti kabiri ali lubuto kitambulamu oti noona atoirwa amabunda omwana alimu aye wabona nga jasi kyatoirebwa akagoye aba n'akagoye akamyufu yata okumabunda okwati yakisikayo kyavaayo era yakisuulaawo nga